Omuyimbi Alien Skin byonna yabikoze ku Zina Fest banaki ogenda kubanga obutambi obwenjawulo obufuna maasawo yino odi endala enkambwe nga Hajati Zula munnange nga ayombagana obanga beerangira ebisongovu ne Haji Ali ng'ensonga z'omwana okwatibwa tebinaba kubaawo byonna ogenda kubanga obifuna maaso wano Tamale Emirundi Junior naye ensonga zino ate aziyingiddemu era nga ne comedian Patrick Salvador ayina obubaka ate bwaweereza Alex Muhaji Stella Nambiru naye ayina ate akalowoozo kaleeteddemu mwenna abantu abeefuula ab'ekisa ekingi mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell lemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra ninyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf omusomi w'eddwa onuno ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business so nga tezitambula bulungi obanga gokubikubya okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente zo mukubireko enamba y'essimu eri awate wamma agenda kubanga akutereeza mu bwangu kubanga agenda kusomereddwa byonna ebibadde bikusumbuwa bikuveeko munange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Alien Skin ono nga y'omu ku bayimbi aba performance wali ku Zina Fest naye ye performing nga ye ebadde yanjawulo era nga yasazeewo atulage empisa gye baamuyisaamu mu kkomera oba n'ebiriyo mu kkomera era n'agamba nti abasibe baayo balina obubaka bwe baamutuma era munange yasazeewo abutuuse eri abantu yagambye nti si buli muntu yenna ali mu kkomera alina omusango ate era si buli muntu yenna ali ebweru nti mutuukirivu si mwonoonyi nedda kwegamba bannange sipiiki eyo yagiwadde mbiyina maaso wano ng'abyogera namwe kamusooke mwerabireko ate tusobole okweyongerayo era nga yajjidde mu yunifoomu y'ekkomera okulaga nti ddala kituufu message alina okugituusa ekyamazima nze mbadde musibe katono nnyo wiiki emu emabega naye ate laavu gye nasanga mu kkomera kyankwatako nnyo omanyi nti abaali ebweru bansabira okomawo naye ate bwe natuuka eri bansabira nnyo ne baŋŋamba wakiita okulayo ku Zina Carnival okitegeera mwe muli wano mundaba n'abasibe bandaba bameni mwe n'abasibe bakyali bange be nasuubiza okojja obalabako ne binkwata mu gusale naye nga kyemwena omanya obuse buggwa eno message y'amaanyi tugenda naffe basabira nga bwe mwatusabira kyo bwe kiri mwana musoke muzikize show yange eno wala naze kuyimbira wano nga sayimbidde mwe kwamwe mundaba buli kaseera bali abasajja bafunye olunaku lumu okundaba ku show mundeke mbaweereze show yaabwe fiiti newankubadde akadde kakoze eki akadde katuliridde empiiga tugenda kuteekayo oluyimba ndowooza lumu bubiri tukole ki Zina Fest bwakyo munanga ate Alien Skin bwe yalabise munange yali yasuubiza abasibe nga yabagamba nti olunaku olwo munange obubaka bwonna bwe muntise nja kubatuusiza eri abantu bamwe ne munange speech gye yayogedde bino ebintu bya nnaku binakuwaza yagambye nti si buli gwe basiba nti alina omusango ate era si buli ali ebweru nti oba ye ali bulungi talina musango era ng'olwamaze okuyimba munange abantu bonna baavuddeyo nga bamugoberera era obutebe bwasigadde bukaluka tesimanyi oba muyimbi kyawa abadde agenda okuddaho okupafominga bavaayo nabo bonna olumaze okuba tebagadde kwagala kumanya kirala kyonna tisimanya gundi abadde tannayimba just era obimanye era ngaera ebiba birina okuba uyo abajjeyo bonna butomezi bufa babu eno live gyogererako nkyamu omukulu bonna avuddeyo nabo nuzano kamera obudde buwedde bannaye omuyimbi abadde tannayimba ize yastimo adde talina kuleka Bossman kola ki era ngera mu bimanyi nobody say
Zina Festi monange yo Alien Skin yagirese eyuguma yagirese etokota nenga bambi nasasidde nnyo omuyimbi abadde agenda okudda kubanga nti yayimbidde bute banti abantu bonna Alien Skin olwamaze okuyimba ne bamugobera munange ddala kituufu yalibanga omwana ono yaliko amasannyalaze kale bwe tweyongerayo ewasindisa nnyo ono nga nawe olunaku olw'ejjo abadde awo ku Gabriel correction wabaddeyo kale okwo emisono egy'enjawulo mu nnyamba era nga Sindi Sanyu y'omu ku bayimbi aba performance ne mama mukimanyi Sindi ali lubuto munango omukazi ali lubuto ate lukulidde ddala lulinga myezi nga 6 ndowooza guno omwaka abayimbi basazeewo okwenyigira mu kuzaana ate nga kirungi kola nga bw'ozaala era nga abamu munanga abeetabye mu mpaka zino eza Gabriel Correction mwabaddemu ne ekisiwa Eddie Kenzo amanyikiddwa nga Miss Uganda n'abantu abalala wammanga beesaza obuvanga takwegamba wamma buli kika kya lugoye buli kika kya nyambala kyonna kyabadde wali sigenda kuba wa buvidiyo bonna kubanga bo bungi nnyo nyiddali naye kamba weekoobo ate tunaagenderawo munange bwe tweyongereyo ku nsonga za Hajati Zula ne Haji Ali amazima gali nti bano abantu bagenda okuleeta ensonga z'omwana zino mu mawulire kiri nti baali bayawukana dda kuba wawulira kana akatambi kalaga nti waliwo obutakkaanya wakati waabwe obw'amaanyi ennyo nnyinda era omusajja agamba nti nakwagala ofune kiraasi gy'onteekako naye ati ekifo ky'okunyambusa kiraasi wayongera kunzikatiza ng'agamba omukyala Hajati Zula nti era n'abantu bammwe nze nali sikyabaagala nga nabeetamwa kubanga bonna tebategeera tebalina magezi lwaki mbyogera aka audio nkayina maaso ayambala obukanzu bw'abaakiti obwedda wansanga ndi ordinary abeera mu ttooyi ey'okupama ku sitemako wansanga ndi ordinary abeera mu nnyumba etaliimu ttayiro okitegedde nenoonya omuntu ayinza okunteeka mu mutendera gw'abali be neegomba ab'embeera naye ate nga ndaba nnyina kapasite bamakinga naye ate olugambo lukususse olugambo terujja kunzimba naawe olugambo terujja kunzimba genda gyendaga nga nkyayina endowooza yonga alabye kyolabye n'ekitasaana n'ekitaliiwo ng'olina tandika kwasamanga buliddwa yoyogera kitewampulidde nga nziza ewammwe nagamba tabye nakola ng'ewammwe nga tewannabaawo obutabanguko bimeka bye nakola kimeka olowooza bye nakola nga bankakanga bikake but nageri tunanga bembikolera they are useless to me tebalina kye bayinza kunnyamba ne bwe natuuka mu budde obwakazigizigi bwe naalibadde nsuubirira nti wennyendo bafunira kye nali mbaagalamu nti bwekiyinza okunnyambako mu budde bwakyo n'omu yavaayo era gwonkaka n'obbagendamu sikyegombangako era terikyegomba n'obbagendamu gwonkaka okwo kwe kukoowa kw'omuntu n'otegeera omuntu eyo audio gy'owulidde ya mwami Ali munange ng'ate ayogerezeganya n'omukyala Hajati Zula munange bano abantu kimaze okulaba wadde yeesi eby'omwana bino byaliwo ne bo nga bo baali balinamu obutakkanya kubanga owuli omusajja enjogera gy'ayogera alaga nti yali yakoowa dda ono omukyala Hajati Zula kati maaso wano nina Sister Junior bambi nga mwennyamivu era nga munyiikanvu eri omukyalo ne yavaayo jasa afune obwenkanya ate munange byawunzise nga tafunye bwenkanya era nga n'omwana we bamulekeredda Haji mwezera nga alina obufumbo obuteredde taliyo mompe byonna birina kyeyombekedde byalema obufumbo abyagalako tadda kati byebikuwa amagezi are those the right people to give you advice over your husband over your wife gwetuluya byonna ebikazi ebibadde mu musango ogwo byonna birina kyeyombekedde byafumbirwako dda abamba ina n'abaana bana mbasajja bana ne bwafa tamanyina gye bamuziika byebyo bimanyira Hajati ebyo dozuuliganisi Uganda nayo kubulwa wamma amagezi ngabo bakuwa amagezi ku bufumbo abo batunuulire bonna engulugulu zibasaaye tebakyalina bakulu balina mpopogoma za walumbe ebikazi byeyerusiza ebisambi
Byebikuwa amagezi ku bufumbo ebyo bimama tendo. Bimyusiza enviiri biringa nkoko. Omuntu watuka okumyosa enviiri mutukola tinti wano wabbulu wano wagguli oyakuwa obufu amagezi ku bbaawo oyo. Ebikazi ebyo bimyusiza enviiri bitaddemu tinti alinga nkoko wano wabbulu wano waggulini. Are those the right people to give you advice? Bo bye bakugamba babikola mu bwabwe. Gamagezi ge bawa haji mwezera bewaabwe bagewa. Please musi tukiriza bibadde ebigamba ate ebya Sister Junior agamba singa bana abakyala tebagenda mu musango guno ogwa Hajati Zula ne Haji Ali bambi osanga omukyalo ono yali badde afuna obwenkanya n'omwana we nembuwa otunuulira abantu abadde bali ku ludda lw'omusajja kwegamba nga bo bonna bali awo mbu tebategeereka si bafumbo abasajja bakwanako bukwanyi ne babaleka awo temunkwata bubi si bigambo byange wabula bibadde ebigambo bya Sister Junior bambi ng'awulira ennaku eri omukyalo ono Hajati Zula yavaayo afuna amazima naye ate byawunzira nga amazima ge yajja okuzuula tagafunye kale bwe tweyongerayo ne Kakono eby'ennaku bisiikibwa munne Kakono yagezi n'ateeka show y'abalema nga gw'omanyi oli mulemu oliko obulemu nga wali ku show gw'abadde akkirizibwawo munnange baamusuusuuta ne bamubiibita tugenda kuyingira tugenda kuwagira olunaku lwa show lwatuuka Kakono teyalabika abalema tebaalabikako wadde ne Kakono nnyini show naye n'awenyuka emisinde ng'asobedde waka ne mu kibira ng'asobedde waka naye mu kibira namulabako awo omu naye ku TikTok ng'atunda tiketi naye nga waliwo azigula. Kakono n'ategeka ekivvulu ky'abalema n'abalema ne mugaana okugendayo naye mwennyini omulema n'abula. Kakono yabadde ategese ekivvulu bwaguuga ng'ataddewo stage emizindaalo zi microwave ziwuufa bo microwave. Kakono ne mugaana okugenda okumuwagira ne balema banne babula. I fear it, you people. Ne balema banne babula n'omulema mwennyini Kakono omutegesi naye n'abula. Subhanallah. Don't tell it the lame person they run, even the other lame they don't. Bw'atyo omunnange Kakono bwe yaviiriddemu ng'ate namubiru asiike mamba ne bananga abalema lwaki mulina omutima omubi mazima mulema munnammwe akoze show ayagala mubeereko ekintu kyonna kye mwekulaakulanya kigamba ekintu ekyongera okubazzaamu essuubi yadde muli balema ne mugaana okulabikako kyokka munnange musajja wattu naye yatuuse ne bimusobera n'addukayo ng'ali omu yekka bw'ati bwannamunigina kyokka wano ng'abantu basiba bamusuusuuta nga bwe bamwagala eyo mbalaba ku zi TikTok ne bannange naye nga bwe tuli kale bwe tweyongerayo ne Patrick Salvador ono nga comedian era nga maaso wano mwina nga ate alina obubaka bwaweereza omwami Alex Muhanji kale kasooke tubulabe ate tusobole okweyongerayo n'agaleero kubanga go tuyina mangi nnyo nyini ddala. This message goes out to Mr. Muhanji. Alex, be strong, stay firm. We are with you, we're praying with you, we're going to fight for you. Because Comedy Store is a brand. It's a huge platform that has saved so many Ugandans. Alex, I give you my flowers. I respect you. I love you. You are not the godfather of my daughter for a reason. It's because of your heart. It's because of heart. I'm praying for you. It will be well. For as long as I have life, we're going to fight until this platform comes back. Until we continue helping Ugandans, helping comedians in general to earn an honest living. Muhanji, I love you, my brother. I'm praying for you. And I want to make sure with all the cells in my body that I will be a voice, an advocate for comedy in this country. People have been fighting you. The same people who are fighting you are now creating another platform where they're going to benefit. It's very wrong. And to comedians out there, there's no beef in our industry.
create beef, we shall have a go. Bwatyo munanga ate Salvador Patrick bwakoze munanga obubaka obwo abuweereza omwami Alex Muhangi kale. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwetweyongerayo ne Stella Namubiru ono n'omunange ng'avuddeyo n'alabula abantu bonna nti Mukama wabanga akulinyisizaako eddaala emikwano egimu gye wali oli nagyo mu mbeera eri embi gyesonyiwe oba si egyo kale giteeke wala kubanga nti egyo emikwano gigenda kubanga tegikwagaliza gyo gyobeera gikwagala nga mukyalimu eri embeera ku levo y'emu nti oba oyagala kubayamba bayambire wala tobeesembereza singa onaabeesembereza bajja kukola ekisoboka kyonna ate baddemu bakuze mu mbeera embi ngenda kubanga mubateerako maaso wano era nze kambasibulire wano bamikwano Mukama abampeera kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Souvenirs Extra naye ng'ekyamazima abantu babi abantu ffe tetwetegeera kwegamba naffe tetwemanyi mugenda kugamba njogera bubi naye bw'obaako eddala ly'otuuse mu bulamu Mukama n'akusumuusa naye kyekigambo Mukama n'akusitula weewala abantu abamu b'obadde nabo mu mbeera eri gy'obaddemu ng'okyali wansi. Emirundi egisinga abantu abo bagenda kulaba bubi. Abantu tebaagala kubayitako. Okitegeera, tebaagala kubayitako. Era bw'otabavaako, osobola obutabaviirako ddala, naye bawe distance. Gwe Katonda alina ensonga lwaki mubali bonna asumuusuza asituddemu ggwe atunuulira mitima. Waliwo abantu nga baseka naffe naye ng'emitima gyabwe giba gikaaba munda. Okitegeera, yensonga lwaki mubeera mu kigurupu ky'abantu 6 Katonda n'akwatamu ggwe n'agamba ggwe ogenda okola ki? Okubayitako. Kati abantu abo b'oyiseeko tobasuubira kuba basanyufu nti bawuza congratulations oguzeeyo akamotoka congratulations bagamba singa afuna accident singa akamotoka bakatomera ne kaggwawo. Mubadde mizigo mwenna nga mupangisa ebwayiso akazigo ka 8,000 gw'osuumuusa ofunye omusajja akuzimbidde okubye eddiiru oguze kapolotiko ogenda tandika okuzimba bagamba ono lwaki ye ate muyiga okwerekerezayo ebintu ebimu temumala gwogera ebintu ebimu bw'obituukako sirika togamba kakati nguze poloti emyezi egijja 2 ngenda kuzimba oba maama nnyebo tojja kugizimbayo w'obagambira tojja kugizimbayo kakati kino kijje kunze Mukama wakusitula ku ddaala n'akusumuusa ku ddaala ly'obadde weegendereza abantu be mubadde mulya nabo eno wansi ng'okyali wansi abo be bagenda okujja mu bulamu bw'ensi eno byonna tubirabye. Abantu bakwagalirawo mwenna nga mukuba ludo wamu nga mukeera ku makya nga temulina pulaani muzannya matatu amubaba mikwano naye keera ku makya obadde ovuga ludo ofune ka bizinesi akako kyemuva mulaba nga tukola zi bizinesi naye teri wadde mikwano gyaffe bajja kutuwagira. Gwolooza lwaki gwe mu bizinesi yo okujjako okujja okutuulaawo ku kiduuka kyo kuwa olugambo bameka baali bakuguzeeko bo bennyini be badde eri ne bapanga bipropaganda ne baweereza n'abantu abakuvuma mu comment section oba koko postinga mikwano gyo. Abantu batwagala tuli wansi
batwagala tuli ku level zaabwe naye nnyongero bajjukiza nti simmwe ba Mukama Katonda Mukama Katonda atunulira emitima gyaffe n'agamba yes we are worth it okitegeera emmotoka zino tugenda kuzivuga amayumba tugenda kugazimba tumale eno tumale eri okitegeera kubanga we are blessed kat nebwolikola otya tolisikiza mukisa gwange ojja kumbulokinga awamu Katonda mpa awalala ate awasingaawo okitegeera ama bayambeko kyosobola Mukama bayambe newo actually tibalina kumanya woosula bw'omusanga eri mukasukire y'ekizika ate kimuweereze ku mobile money tokimuwa mu ngalo kimuweereze ku mobile money ekizike n'ekizike kingi muwe ekyebiri ate tokimukwasa mu ngalo okitegedde ddiya eyo ensonga ndowooza ogimanyi bulungi lwaki tokimukwasa mu ngalo mugambe nja kuweereza ku mobile munnange biki mukwano munnange atobera watogi twagala kujja ojje wangu okole ki twesinkane halo hai mwene nabayitako nasumuka ogenda kumpa pulani kizinziza wansi gye twali nedda ddiya togenda kwongera kunsika kunziza wansi wa mabbayi naye temwerabira Mukama wakusitula situka Mukama naye walaba nga akusitula naye oganya okusituka okyali mu bantu be yakujjamu ng'era akuzaayo anti okyabaagala nnyo baganidde mu ng'era akuzaayo so making sure abantu be wali mungo mucha strugglinga abantu abo bewale bawe distance oyinza obuteba isalirako omanyi banyiga munaga te uyafuna akasente oyinza obuteba isalirako ddala naye uwo tobasembeza tobalaga bawo tobalaga baana bo kudduka lyo tobaleeta bwakusaba imuna njagala kujja kudduka bakolere delivery bakukolere delivery bwe batolina sente za delivery kitegeeza n'ebintu tojja bisasula tojja kudduka lyange kujja kuntuulira awo kundetera bye siisobole mwe abantu bazibu